Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Okusookera ddala nja kwebaza mwenna abazze bampagira era abangoberera okutuukira ddala olunaku olwaleero. Weewaawo n'abawulira omulanga gwange bwe nnali mbategeeza ku muganda wange alina omukutu omulala ogumanyiddwa ng'obutabo bw'Oluganda obupya, oyo nno wamma gwe mwannyambira ddala ne mwongera okuwa obuwagizi nga naguno gujjwa akyabatenda era abeebaza. Tulinawo enteekateeka ey'okubeera nga tumukwasizaako mu mbeera zonna ez'ebyensimbi, ez'amagezi, ez'okuwabulwa, mu nteekateeka ye ey'okubeera ng'akuba era okufulumya ekitabo kye ekiggya ekigenda okusookera ddala kye nsuubira nti mwali mukiwuliddeko ekimanyiddwa nga Ogwalo Nkeesalocha. Ekitabo kino naawe yali akiwuliddeko ng'akisoma, nkakasiza ddala nti osobola okujulira nti kyafuuka nkoko ya mwavu teggwa meebaza. Nzikiriza nkujjukizeeko katono nnyo waawe twafundikirira mu katabo kaffe bwali butamanya, era munnange Kulisitiina yali akyatulomba okusoma kwe n'okw'abaganda be, era omwo mwali ebizibu bye baasanga mu mitendera egyasooka egy'okusoma, naye munnange yasobola okuguma n'avvuunuka emitendera egyasooka okutuukira ddala we yayingira mu kusoma obusawo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe ey'e11 okusoma kwa Kulisitiina n'okw'abaganda be. Ekizibu ekinene kye nasanga nga nkyasoma kyali ky'abasajja. Olw'okuba n'olunaku lwe twawummulanga buli wiiki ate nga tetugaanibwa kufuluma mu ssomero nga bwe twagala, abasajja be twasanganga mu makubo ne mu bifo ebitali bimu baatutawaanyanga nnyo. Ebyambalo byaffe n'obuyonjo bwaffe byasikirizanga abasajja bangi okwagala okutukwana. Abasajja ab'amadaala aga buli ngeri n'emirimu egitali gimu baavanga ebweru ne batulumba mu hositeero yaffe. Omusajja bwe yamanyanga erinnya lyo ng'ajja n'akubuuzanga omugenyi wo, naawe wayinzanga okujja okumulaba ng'olowooza nti akuyita wa Luganda oba muntu gwe wamanyi edda. Abasajja abatamanyi kwoza na kugolola be bokka abaatyanga okutukyalira nga batya okuswala n'okusekererwa. Nze nawonera watono okwonoonekerwa omusomo gwange n'obulamu bwange obw'omu maaso. Olwatuuka nga nva ku ssomero nga ngenda kulaba ku kojjange eyali mu mayiro 18 okuva ku ssomero. Olunaku olwo lwali lwange lwa kuwummula. Mu ssomero navaayo ku ssaawa nga 3 ez'enkya ne nninnya bbaasi ne ntuuka ewa kojja ku ssaawa nga 5 ez'emisana. Bbaasi yayonoonekerako katono mu kkubo ne tulwamu nga bagikola. Mukazi wange ne kojja bansanyukira nnyo. Kojja olwamala okunnamusa n'agenda mu katale n'agulayo ennyama n'agireeta ne bagifumba. Emmere twagirya ku ssaawa 9. Bwe twamala okulya ne nsiibula nga njagala ntuuke ku ssomero ng'essaawa emu eyali ey'etteeka ey'okuyingirirako tennatuuka. Bbaasi nagirinda okutuusa ku ssaawa 11 nga sigiraba. Mu kiseera ekyo nali ntandise okutya nti nzija kutuuka ng'obudde buyise ngwa ku musango. Nali ndi awo ng'evaayo mmotoka kapyata ey'ekika kya Peugeot 404 Saloon. Bwe nagikuba omukono eyagirimu n'agivumbagira ebiziyiza, emipiira ne gyewalula ku ttaka. Bwe namugamba nti, "Ssebo, njagala kuntwalako mu kibuga," yanziramu nga bwanzigulira n'oluggi olw'omu maaso ku kkono okumpi naye nti, "Otuuse." Nawulira essanyu lingi okulaba ng'afunye emmotoka ejja okuntuusa amangu mu ssomero, mpone okugwa mu musango gw'okutuuka ekikeerezi. Nali nyambadde ekiteeteeyi kyange bannange kye baagambanga nti kindabisa bulungi nnyo. Engatto nalimu yaakakondo. Mu ssomero abaana bampitanga Nakayima olw'okuba omutono omulungi ate ng'ennyindo yange ya Kiyima.
Mu mmotoka mwalimu omukyala omukulukulu ng'atudde ku mutto ogw'emabega. Namanya mangu nga yali mwannyina wa mwami nannyini mmotoka. Nannyini mmotoka yali yandabako dda mu yunifoomu y'abasomi obwannansi kubanga olwatuula mu mmotoka n'agamba mwannyina nti, "Nalulungi bw'abasoma obusawo ekyanga omulabye?" Ko mwannyina nti, "Mulabye era Katonda atonda." Bombi nze nali sibalabangako. Twatambulako mayiro nga 3 omusajja n'ambuuza erinnya lyange. Bwe namala okulimubuulira n'antegeeza bwanjagala ennyo. Namuddamu nti, "Ekyo kirungi." Abasajja abamu kye babeeredde ensolo eziyinza okukulya nga totegedde, twatambulayo mayiro endala nga 5, omusajja n'ayimiriza mmotoka n'agiggyako ekibikka ku yingini n'atandika okweyogeza nti, "Mmotoka eno erimu ekitagenda bulungi, oba naakola ntya okugituusa mu kibuga?" Awo twamalawo eddakiika nga 3 nga yeejingajinga mbu akanika mmotoka. Kyenava mmugamba nti, "Ssebo, oba mmotoka efudde, kanveemu nninde endala, naye obudde bumpitako." Yaddamu nti, "Ndi kumpi okugimala." Teyalwa n'agikoleeza n'eyaka n'agisimbula. Olwo nno ng'essaawa zaagala kuwera 12:30. Ekyenneesisiwaza nga tutuuse ku kkubo erigenda mu ssomero lyaffe kwe kulaba ng'aliyitako nga tasibye namu. Bwe namugamba nti, "Ssebo, nzisa wano," yanziramu nti, "Kantuuse mangu ono eka n'ebiri mu mmotoka, nkutuusize ddala mu ssomero." Nakanda kumwegayirira nzije mu mmotoka ng'omusajja tawulira. Awo we namanyira ng'akabi kantuukiridde, ne ntandika okuyiiya amagezi ag'okwetaasa. Twagenda mayiro nga 6 okuva ku kkubo erigenda ku ssomero lyaffe ne tutuuka ew'omusajja. Amaka ge twagatuukamu ku ssaawa nga1:30 ey'ekiro. Temwali mukazi wabula twasangawo abalenzi 2 ne bafumba mangu caayi. Mu kiseera ekyo omusajja yali yatandise dda okulogojjana nga ntegeeza nga bwanjagala ennyo, naye nga nze muli ennaku egenda kunzita. Nali maze okulaba nga sisobola kumwetaakuluzaako nga nkozesa amaanyi gange kubanga oluggi olufuluma ebweru yali amaze okulusiba nga n'ekisumuluzo akiggyeemu. Eby'okumwegayirira nziza mu ssomero yali takyayinza na kubiwuliriza. Kye nakola kwe kumugondera ennyo. Bwe baaleeta caayi namunywa nga bwe tunyumya. Balenzi bo bwe baaleeta amazzi ag'okunaaba nantwala mu kinaabiro, oluggi olufuluma ebweru nalwo n'alusiba, ekisumuluzo n'akiggyamu n'adda mu ddiiro. Nanaaba nga si papa naye nga nsonda magezi aganamponya omusege. Bwe nava mu kinaabiro naye n'agenda anaaba. Bwe yamala okunaaba ne baleeta emmere. Awo ku mmere we nayongerera okumulaga nga bwe nsanyuse ennyo okubeerako ewuwe. Namugamba nti, "Tojja kwagalana nnyo, nzije namuno nfumbe." Bwe twamala okulya n'antwala mu kisenge ekisulwamu ne tutuula ku kitanda kye. Bwe yaŋŋamba okwebikka mu buliri ne mmugamba nti, "Ssebo, kamale okutuukako mu buyonjo, ye eri ludda wa?" Teyalwa naggulawo oluggi oluva mu kinaabiro nannengeza buyonjo ng'amulisaayo n'ettooki. Bwe yamala okumulisaayo ttooki n'agimpa ngende nga ndabisa. Bwe nakwata ttooki ne mmanya nga Katonda ali nange. Mu buyonjo saawezaamu na ddakiika ne nfuluma mpola, ttooki ne ngirekamu ng'eyaka nga bwe ŋŋamba mu mwoyo gwange nti mpaawo magombe gazza. Nga bwe bagamba nti tekirya munaku era nange tekyandya. Nayita mu nsuku nga nnya nga nziruka ne ntuuka ku nnyumba mwe nawulira abantu nga boogera. Nali sinnatuuka ku luggi ne mpita nti, "Bannange, munnyambe nfa." Bwe baawulira eddoboozi lyange ne babandulawo mangu oluggi ne nnyingira. Bwe nababuulira ebyantuukako ne bansaasira nnyo.
Ekiseera kyayitawo kitono ne bajjula ekyeggulo ne tukijja. Oluvannyuma banteekerateekera okusula ne neebaka. Obudde bwali busaasaana ne ntindigga okudda ku ssomero. Natuukayo ku ssaawa nga 2:30 ez'enkya nga nze nangu baagubanye. Bwe nategeeza metulooni ebyanfaako byonna n'abikkiriza mangu, anti nga ndaba nga bwe nfaanana ate nga n'emabega sirinayo lipoota mbi. Bwe ntyo bwe nava mu mannyo g'empisi. Ew'omusajja oyo kyenkana omutemu nalekayo akasawo kange ak'omu ngalo akaalimu siringi zange 50 kojja ze yali ampadde. Oluvannyuma nawulira nti omusajja yali malaaya ensajja eyayingizanga omukazi omuggya kumpi buli lunaku. Mukazi we ow'empeta yali yamunobako dda olw'empisa ze embi. Okuva olwo nabonerera ne siddayo kulinnya mmotoka ya muntu gwe simanyi wabula nga ya takisi. Okuva lwe natandika okufuna ku nsimbi nga nkyasoma nayagalanga nnyo okusanyusa taata ne maama nga mbeebaza olw'okunkuza n'okunsomesa. Buli lwe nagendanga eka okubalaba nga mbatwalirayo akantu konna ke namanyanga nga kayinza okubasanyusa ng'ennyama, ebyennyanja, emigaati, sukaali n'engoye. Taata yayagalanga nnyo enkoko kyenavanga ngimugulira buli lwe nabanga n'ensimbi. Lumu munnange omu yaŋŋamba nti bazadde bo ng'obaagala bulala. Ko nze nti oyagala njagale babo? Bwe sibaagala nga bakyali balamu njagala malaalo? Munnange yaddamu nti oli mutuufu. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwaleero. Katusabe Lugaba bulamu, tunaasisinkana omuluuyi omundi. Akuume.